Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 18 omwezi tuli mu gwa November, His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga yeegasse ne bannayuganda ffenna tuli mu kujjukira emyoyo gy'abagenzi abattibwa ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwaka gwali wa 2020. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yali nga agenda mu bitundu ebyeruka eyo bannayuganda baayimusa amaloboozi gaabwe oluvannyuma lw'okukwatibwa nga talina musango abasajja ba poliisi abaali bakulemberwa omukulu Frank Mwesigye. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yasalawo tukuze olunaku luno ng'akafaananyi ak'okujjukira baganda baffe mikwano gyaffe abattibwa nga tebalina musango. Twebaza Katonda ku lw'obulamu bw'abantu baffe bano era n'ebyo Mukama bye yasobola okubakozesa n'okuyimusa amaloboozi gaabwe okulaba nga tutambula ddala nga bwe tulina okutambula. Tulina okukkiriza nti Katonda ng'ali wamu naffe ku lwa Uganda n'eggwanga lyaffe, tusuubira nti tujja kuba ekyenjawulo era eggwanga lyaffe lijja kutambulira ddala nga bwe lirina okutambula. Naye baganda baffe abo tubagamba may their souls rest in eternal peace. Amen. Tulina obubaka bwa mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero era nga President awadde obubaka bwe bw'ati. To do that, I know this is a very, very hard to give you different results. Tears will give you sympathy, but sweat will give you victory. So, I want to encourage us not to keep crying about our lost comrades, but to start and continue sweating for the desires and the dreams for which they paid the ultimate price. To our comrades, banaffe mwena tumanyi muli mu ggulu era tumanyi mutuwuliriza era mutulaba. Twagala nate okweyama n'obasuubiza nti tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekeraawo kulwanirira ekyo kye mwafiirira. Tujja kulemerako, tujja kulwana era tujja kuwangula, ate tujja komooko wabula tujja genda maaso tuzime ensi eri eyagaza abo bwe mwalekawo wakati mu kubawa ekitiibwa. The leaders, may this be a constant reminder that a huge sacrifice was paid. Many of our comrades opted to go to prison or to graves in order for you to go in that local government office, that MP office, and all these other offices. Please remember them in every decision that you're going to make. Bakulembeze bannaffe bano abaana be mulaba baasalawo, abamu ne bagenda makomera gye bakyali, abalala ne bagenda mu ntaana tebeebase kati, abalala tetumanyi gye bali, ne bakola okusalawo okwo ne basasula omuwendo ogw'amaanyi ne bagenda yonna gye baagenda ewateeyagaza mwe musobola okugenda mu ezo ofiisi ezeeyagaza. Njagala okubasaba musobola okwerabira ekintu kyonna, naye buli bwe muba mukola okusalawo nga muli mu ofiisi ze mulimu, tujjukire abaana bano mubalowoozeeko, mukole okusalawo nga mumanyi timusalawo mu bifo ebyo abantu gye babateeka. Bagambye wano newankubadde tuli mu kaseera akenyamiza, mubalabye abamu balemeddwa okwogera, bangi ku ffe tubadde tuwaana okusigala nga tukyali strong. Amaziga gano tuyinza obutasobola gasangula, naye nakibajjukiza nti amaziga n'entuyo byonna biba bitungununa, naye bikuwa ebyokuddamu byanjawulo ebiri. Amaziga gajja kuwa okusaasirwa, naye entuyo zijja kuwa obuwanguzi. So tuleme kubeera obwezi mu maziga gokka nga tukaabira bannaffe abatufaako, wabula tutuyane nga tutuyanira ekirooto n'ekigendererwa ekyabatiisa. Tusobole okukeera ku makya nga tugamba bannaffe ne baafiira bwereere, tubeere nga tubayita abazira bafa naye nga kye baali balwanira tekyagaana paka
netwatuuka netumalako. Mwebale nnyo, mwebale ddala famire z'abannaffe okusigala nga muli naffe, okumanya amazima n'abaana okubayigiriza amazima. Temugwamu maanyi, tetugwamu maanyi ffenna. Tusigale nga tukyasaba Katonda, nga tumusaba obugumu, nga tumusaba amaanyi, nga tumusaba n'obusobozi n'okutuwanguza. Naye ate Abaganda bagamba lwala embeera nga n'emirokotadde. Tusabe Katonda nga bwe tulwana, kubanga Katonda ali ku ludda lwaffe, tagenda tulekerera. Manyi kibangi nnyo balina obusungu, era Museveni bamusabira ekibi ekisembayo. Naye temuzikirize yawukane muko n'abamu, wakati mu busungu, wakati mu kunyolwa. Nze nsaba Katonda wangaze Museveni oyo amulage nti si ye Katonda. Njagala amulage nti Katonda abeera wamu n'abeeyisa obulungi. N'abo bonna bakozesa, oba basanze mu baweereza ba Katonda, oba basanze mu mizikiti, oba basanze mu ekelesiya, n'abo bakozesa okusabira abantu esaala embi. Nsaba Katonda abawanguze, abawangaze, si bawanguze, abawangaze, atukolere byonna byatukolera nga balaba. Babeerewo n'obujulizi nga balaba. Babeerewo tubagambe temwalinga Katonda, ne gwe mwaweerezanga teyalinga Katonda. Katonda bibino byakola. Nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu, Katonda agenda kitulaga. Katonda agenda tutera emmeeza mu maaso gaffe, mu maaso g'abalabe baffe. Abatategeera zakuleeya bimusatu, Katonda agenda tutekera emmeeza, Katonda agenda tugimisa mu maaso g'abalabe baffe. Katonda agenda tuwanika ebbango mu maaso g'abalabe baffe. Agenda tugimisa mu maaso ga Museveni, agenda tugimisa mu maaso g'abo ababaka ba sitaani bonna bonna. Abalage Mukama abeera wamu n'abo abamuzi. Mwebale nnyo, mwebale ddala abasenga ne bannyabo. Njagala okusabira Baganda baffe abaatufaako nga 18 ne 19, n'abo abaafa abaatemulwa nga 18 ne 19 Novemba 2020 telunatuuka, n'abo abazze batemulwa oluvannyuma lwabyo byonna. Omukama abawe ekiwumulo eky'emirembe, abagayisiize kabuli zammwe, abalongoseza amakubo gammwe, abatuuze wamu n'abatukuvu, naye okusingira ddala naffe abaasigalawo atuyambe tutuukirize ebirooto byammwe, tusobole okubeeyagaza nammwe gye muli muwumule emirembe. Mukama abeere nammwe. Oli ku Map Media TV. Mr. President, we will wait. I will ask the leaders, our leader of parliamentary business, the Deputy President, Mama, the First Lady, and the Secretary General, Mtu wa watu Chairman Nyanza. We will give to the victims, Shifra. Let's have the victims very quickly. We will give a few of them, just 10. Nubia. Yes, Baganda bange abatulaba ku Map Media TV embeera bweti bweri. Baganda baffe abali mu makomera babafuniddeyo okulya, ndabawo omuceere, ndabawo amatooke, ndabawo akawunga. Baganda baffe famire zaabo abali mu makomera, ate n'abo famire zaabo abafiirwa abantu baabwe mu njege eno, famire zaabwe nabo bagenda bawa ebyokulya nga bweri enkola ya National Unity Platform. So we will receive the victims. The victims will be here.
tubagala nnyo abatambuza message eno okugitambuza wonna bwe muba mugitambuliza mwebale nnyo mwebalire ddala bwetuteekayo message nga zino tetubaawo kunyumirwa tetubaako mu kunyumirwa naye kyemukola kyonna kikulu nnyo nosharinga message eno netuukira ddala mu bantu abo. Kale tandike Senga Olivia Otaya jangu. Senga Olivia Otaya jangu ufune paketi y'abaana atirewo onomuwe mutandike ngawa ntawogenda wa president oyo ye Senga wa Olivia Otaya. Mukyala w'omugenzi Lubwamabeeka nja kwetagayo bafuuti soja babiri wano abajja okuyambako okusula ebintu by'abantu bino mu bwangu. Thank you. Mukyala Beeka, mukyala w'omugenzi. Nalumoso Vincent. Damulira family ya Damulira bana tusobola okuyitamu paka neri ewa leader of opposition tugende batuwe fena tugende the families abamu muyiteho side eri. Thank you. Bafunye ne basa. Thank you. Tutambule. Kanata Muhammad Damulira Kibalama banange embuzi tujewo embuzi tumuvinge bana mukulembeze tetumuteeka nnyo mu mboozi. Tutambule tugende. Thank you. So the president abasigadde musigale mu line. Shifra agenda kwasaganya abantu abasigadde. Shifra mukolo mwebale. Shifra bana abantu abasigadde mwenna. Shifra agenda kubanga atukwasaganya fena omulundi gumu. Mujja kukkiriza president. People power. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown.
you very much. On this weekend, we will be matching here. We are resuming our Foot Soldiers tournament. It will be in matching here this weekend. The Foot Soldiers tournament is back on track. We will be in matching here this weekend. Thank you very much, brothers and sisters. God bless you. Baganda baffe abatufaako nabo abali mu makomera, baganda baffe abatufaako abatubulako ne baganda baffe abo baganda baffe abatufaako nabo okay. Waliwo wano akaana kamali leero beerako ku live ensi ekakase adduse. Waliwo abaana baffe bangi, abaana batya kamera kasita n'erinnya mbadde sinnalyogera. Kale muganda mwagizi nnyo ova Tororo nojja wano ng'owagira maapu Kabwejjumbi, maapu Media TV. Oli otya kakati Tororo mukozesa lulimi ki? Mukozesa lulimi ki Tororo? Buuza ku bantu mu Luteesa obagambe oli ku kitebe, oli ku maapu Media TV. Okay, eddoboozi liri wansi waliwo ebyonna. Okay, abantu bwetyo bwe tubadde katudde akuume.